ava okunominatinga okukiikirira n'Amataba Town Council ku disitulikiti ya Mukono. Ensonga process ebadde nnungi era basobodde okukola ku mpapula zaffe yadde ekire ky'enkuba kizze nekyosooka nekyonoona olunaku naye Mukama atukoze bulungi nti embeera ezeemu neeterera n'akasana tekajja. Ng'aba-NUP twesiima nnyo era twagala nnyo okwebaza abo bakansera buli muntu yenna atasobodde kufuna umbrella. Kuba tukimanyi nti bannaaye ffenna ne tujja nga tuli 10 oba 20 oba 5 ekifo kyetaagizwako omuntu omu. Naye eriyo baganda baffe ne bannyinaffe be twawulidde, infact abamu babadde n'ono ku nomination nga baavuddeyo bo kuba omukulembeze agamba tetulina NUP wa independent wabula tulina NUP oyo abasobodde okwatira ekibiina flag. So byonna ebikoleddwa namu ne basalawo okujja obwa Namunigina ekyo ndowooza tekina kitwala ng'ekibiina. Tusaba bannaaye oba tebasobodde kufuna umbrella edde emabega w'oyo abayagifunye tuzimbe obuwanguzi, tuzimbe ekibiina okulaba nga tusobola at least okuleeta obuwanguzi tutuuse ku lunaku lw'okulonda. So mbakuutira eyo abaliyo abatannaba kujja kwewandiisa nga wandiyagadde oba nga ndibadde n'omutima ogwagala okujja obwa Namunigina nti buli tunayongera okubeera abangi nga tuvudde ne tugira ku independent tujja batuwadde ab'NRM victory. So mbasaba buli akuwagira buli oba akugamba akuteekamu endowooza y'okujja obwa Namunigina nkusaba bambi oleme kujja kuba ebiseera ebisinga tulabye abantu abajja ku bwa Namunigina obuwanguzi butera obeesulubabba kuba okulwana olutalo lubeeramu bw'omu naye obanga olina amaanyi g'ekibiina n'obuvictory oba olinawo engeri gy'ogitunuulirako ekubeera kumpi. Amataba Town Council ne disitulikiti okutwalizaamu munsuubiremu obuweereza obulungi, obuweereza obw'obwesimbu, obuweereza obugenda okubatuukangako kuba tulaba abakulembeze ebiseera ebisinga bwe babadde nga babadde bajja bo naye nga bwe bamujja ne badda ku disitulikiti oba ne bateesa ne ku Town Council nga ate tebabajjaamu nga temumanya kikiriwo kikiteesebwa ku disitulikiti nakyo kiteesebwa ku Town Council. Contact n'abantu ababa bakulonda ebeera very crucial era ekyo kyo bintu bye tugenda okukola kyekimu ku ebyo bagenda okusinga okutulowoozaamu. Tujja kuba nga tukola ng'enkiiko ne waadi zaffe kuba ffe tulina waadi 4 tulabe engeri gye tugenda okwogera ebigambo byaffe tulabe n'okulaba engeri gye tugenda okwongera okwesitulamu. Ekirala okuteesa ebiteeso bannaye bwe bibeera nga bibaddeyo mu kanso ku disitulikiti ne tubiteesa nenzija ne mpulira ebyo ebibadde bye bateesezza ku Town Council ne mbireeta ne twongera okubaganya ebirowoozo ne tulaba engeri gye tuyinza okuzimba mu Town Council. Byebyo ebintu ebimu bannaye bye muba munsuubiramu naye nga mbasuubira nti ngenda kubawa obuweereza obwesimbu, obuweereza obulungi. Ndowooza nammwe era ku myaka 5 mujja kuba mmwe abageegi nga mulabe oba emyaka 5 tugikoze bulungi nga tusobola okweyongerayo waggulu. Munaalabanga era tetukoze nga mugamba nti ala kitwetatuukiridde ate katutunanga omulabe. Eyeeteeseteese ku kadi y'e Nagojje Namataba Nagojje okuweereza abantu ku kadi ya NUP ate ekibiina gwe kyataddemu obwesige okulabika nga kimpa n'amaanyi g'abantu basazeewo. Namatovu Akifa agenda kutandikira ddala okuweereza abantu naddala ebiruma abatuuze naddala abaana abali wansi w'emyaka 13. Nagojje tulina ebibira. Nze nsaba gavumenti etuwe ku masomero abaana baffe abo bali bubi. Nagojje abaana bafuna embuto nga mu myaka 13. Nze nno neesowoddeyo olw'obulumi obwo basobole okulabika nga ne bamaama bakomawo tukomewo wansi tuteeketeeka abaana b'obuwala. Abaana b'obuwala batwononeseeko mu ggombolola yaffe ng'e Nagojje. Abaana baffe bali bubi. Ekyokubiri abaana baffe bagenda mu family planning ku myaka 13. Omwana omuto n'omusanga ng'akozesa family planning akozesa ebiragalagala. Nze nno ngenda kuzza wansi abakyala tutuuze abaana baffe nga district councillor tubeere nnyo omusingi ngenda gutunuza nnyo ku baana n'okwogera amazima ggombolola lyange ssebo. Kifuma nkoze ebintu ebyenjawulo mu myaka 5 nakifuma Nagojje nkoze ebintu ebyenjawulo kubanga mu lutalo olulwanirira nakifuma okubeera NUP nali musaale bingi mpadde abaana basale
mpadde abakadde ebintu bingi nnyo bwojja okubiraba ate Namatu Vasifa wankyukakyuka abantu bonna bakimanyi nze nkakasa ate bwabadde mu kusaliriza batunudde ne Lyusa George nga nsobola okuweereza obulungi ennyo mu NUP.